Eyo nga tuvuddeyo kyo ekibiina ky'obwannakyewa ekikola ku nsonga z'amaka kiwaddeyo ekiwandiiko kyakyo eri sipiika wa paalamenti okukola ku nsonga ezibaluma. Bino we bijjidde mu kiseera nga paalamenti eteekateeka okukubaganya ebirowoozo ku bbago ery'etteeka ey'amaka. Madam, the reason is they actually have an agenda. Yes, yeah, they have an agenda. So their agenda is to actually change society. Ekibiina kya Family Life Network enkya ya leero kituddeyo okusaba kwakyo ew'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga nga basaba gavumenti etunuulire ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku nsonga z'amaka. Sipiika Kadaga akkiriza okusaba kwabwe n'akwata ekiwandiiko ekimwereddwa n'asuubiza ensonga zaabwe okukolwako. So we are going to have a debate on it so that we can have some resolutions so that we chart a way forward. Also, I'm going to take them to the president and inform him what is happening so that this matter can be taken more seriously, because seems nobody is really looking at what is happening here. Speaker yebazizza abaana abeetabye mu kampeyini eno olw'obuvumu bwe balaze mu kulaga eggwanga nti ebyo ebibasomesebwa mu kibiina babiteeka mu nkola. Good morning everybody. Welcome to the Chogam Gardens. I want to thank you very much for taking up the courage, taking up the leadership to show your friends and the country that some of the things that you are being taught now are unnatural. Oluvannyuma Kadaga asimbudde okugumba kw'ekibiina kino okutandikidde ku kibangirizi kya Chogam ekiriraanye paalamenti okwetooloola ekibuga Kampala. Aba Family Life Network nga bakulembeddwamu Mr. Langa bataddewo okukumba kw'abaana okuva mu masomero ga primary ez'enjawulo era nga bali ku mulamwa ogugamba nti kubeera nalulungi tekitegeeza nti weenyigire mu bikolwa eby'ekikaba. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.